Abatuuze abasoba mu bisatu abawangalira mu zooni ya Kironde esangibwa mu ggombolola ly'Olubaga y'omu Maserengeta wano mu Kampala beebolekedde okukwatibwa endwadde zinnamuta nga entabwe eva ku bbula lya kaabuyonjo mu kitundu kyabwe. Tukitegeddeko nti bano bonna beeyambisa kaabuyonjo ezitasoba mukaaga era bwe tutuukiddeko gye bawangalira nga baagezaako okwekolamu omulimu balabe bwe bayinza okutaakiriza embeera eno nga beegattiddwako mbaka waabwe Alozias Mukasa. Nakitende Khadija nga mutuuze ku kyalo kino ate nga yakwasaganya ensonga z'ebyobulamu agamba kaabuyonjo zino nti mu kuzimbibwa abantu baawaayo ebitundu ku poloti zaabwe kyokka ne zizimbibwa bubi ddala nga kati buli enkuba lw'etonnya ng'obubi butandika kuseeyeeya. Etonnya ziriikinga ne zibimba bwe ziti ne ziriikinga nga zibuna ekyalo kyonna obulwadde era mu butuufu bujja kuva ku ttooyi zino. Bano bagamba nti bafuna eddagala kyenkana buli mwezi nti wabula abatuuze tebaliganya kubandaalawo olw'endwadde kyokka ng'ensobi agitadde ne ku baazimba oluguudo olubaliraanye. Abantu baali bansaba nti tukwatagane ne divisioni ebayambeko ekitundu nabo bongereko ekitundu baddemu babaddaabiririza ettooyi zino kuba baawaayo ebifo byabwe nga tebalina walala we basobola kusima ttooyi okuggyako zino. Ekibanga sekinnoomu asobola okwewavya naye nga titasobola kusitulirako kkubo kati amazzi gonna ne gaba nga geekuŋŋaanyiza mu kitundu kino olw'okuba nti kyo kikyali wansi. Ssentebe w'ekyalo kino Samuel George William agamba bwe batuuse embeera yandibanga ebayinze nga bakooye n'ebisuubizo ebikolebwa ekitongole ki KCCA ebitatuukirira. Batusuubiza ogikola lipeeya nakati tugenda myaka kumpi ng'esatu tebajja. Tubasaba bajje batuyambeko ku ttooyi eyo bagikole lipeeya nga bwe baali batusuubiza. Omubaka wa Paalamenti akiikirira abantu bano Alozias Mukasa agamba kyannaku nnyo ddala okubanga ekitongole ki Kampala Capital City Authority nti kyasalawo okwesulirawo ogwanagamba ng'abantu batuuse okufa endwadde. Obugula ettaka n'okuteekawo ebizimbe ebyeyambibwamu abantu kuba kya butonde omuntu okweyamba. Nale kiswaza nnyo okulaba nti omukyala yanziza mu lukubo lwa Paalamenti n'aŋŋamba nti bo basobola kuzimba buzimbe naye tebasobola kukola ki kugula ttaka. Ono wano wasinzidde n'ategeeza nti afubye okukola nga bwe kisoboka ng'awandiisa amabaluwa agawerera ddala wabula nga mpaawo kakolebwa nga kati yessaawa osanga basitukiremu. Bino byonna mbawandiikira ebbaluwa obutakoma naye ebbaluwa ndowooza bazizinga buzinze muki mu bibokisi. So twagala bo benyini beefumiitirize bagambe nti mubana abantu abasone wali ab'eŋŋanda zaabwe. Ate bo bannakibiina ki Democratic Party bakangudde ku ddoboozi eri ekitongole ekivunaanyizibwa ku kibuga Kampala ki Kampala Capital City Authority ku nsonga y'akasasiro afuuse ekizibu buli w'oyita nga bino byogeddwa omwogezi waabwe Ismail Kirya ng'asinzidde ku kitebe kyabwe ekisangibwa e Mengo. Nga kasasiro ono yeetuuma nga bwe tumulaba gye tukolera gye tusula ne mu nguudo. Bano basabye gavumenti n'abavunaanyizibwa okusitukiramu bakole ku nsonga eno ng'embeera tennatabuka. Ate nga KCCA oba ne gavumenti esobola okugonjoola ensonga eno bwanga tetufunye endwadde zinnamuzisa nga kolera. Basinzidde wano ne batangaaza ku buzibu obuyinza okuvaamu okuli endwadde zinnamutta nti singa bekikwatako tebakikolako bunnambiro era n'abakwatibwako basabiddwa okukomya okulwanagananga. Tujja kulaba nga tufunira ddala obulwadde ate obubi ennyo ate obuttirawo nga kolera. Kati bwe tunaafuna kolera tufune dayoriya tufune n'ebirwadde ebirala ebireeterwa obukyafu ogenda okulaba nga ate ensimbi zetwaliteeseemu okusolooza kasasiro zijja kuba nnyingiko. Emmanuel Bukenya ne Charles Katamba be bakusakidde eggule lino ku lwa Good TV agaguddewo ku ssaawa emu.